andaba ekisinga obukulu kuba nti ali happy ne byenkola nature fridge ejjudde buli kintu. Does it make sense okubeera waka Monday to Friday nga fridge nkalu nga yakaba abasalako national water yabasalako amazzi? No. Singa mbadde mukyala n'alisabiridde okubanga buli kye neetaaga wakawo ekiri, abaana bange basoma, omwami agala nti nze my security bwe mba ne personal challenges as solving neza family. If singa nadde mukazi kye n'alisabiridde than omusajja asibawo everyday Monday to Friday, abaana babagobera fees, yakaba amusalako, national water yabasalako, kyekirala bintu bingi. Mbawuli agamba musajja tampa budde takuwa budde batali mukola. Bobo yagala omusajja atakuwa budde date, bobo yagala omusajja akuwa budde 24 hours date fake master. Ekyo tokidebating nako. There is no serious man, a serious hustler ajja okuwa omukazi 24 hours obudde tikiriyo. Era gwe oba olina omusajjawo nga buli w'omwetagidde omulabako omukubira simu n'omufuna 1-on-1 watomera. Abasajja bonna serious men babeera extremely busy. Baba very busy. Yes, kati kankuwa example, president w'eggwanga munaku oba 5 abadde mu bifo bimeka? Munaku 5. Kati sasa lirali kasese ndowooza. Leero is supposed to be in kasese. Eggulo yabaddewa? Kololo. I know oba ne Nakawa. You get it? Yeah. Tekiriyo mwawala mbagamba. Bw'oba oyagala omusajja anaakuwa obudde 24 hours funa omusajja omwavu. Ekyo bo kimaze. Obudde ajja bukuwa. Kyovola muzaala nnyo abaana bangi. Mukeera kulaba TV ne buva ku makya ne buziba zina antena 2. Muntegeera ndowooza. Antena 2? Yes, akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Yes. Nze mbeera ne simu zange zino ngeringa nga switchboard ngeringa Heathrow ene yake ene yake vaako ate zonna nga nyino zirespondinga tu. You get it? So nze omukyala yenna muwa amagezi gali gamu. Sabirira Katonda obere n'omusajja akufaako afa ku family yo amakinga sure nti buli ekyetaagisa kikola ekiri ekiraba nga ne wane personal challenges nozimugamba ajja kurespondinga ne wane challenges nga za family ajja kurespondinga. Okay. Teri kisanyusa abazadde nga mwana waabwe gwe bazaala ali e Kampala nga buli lwaddayo mu kyalo addayo ne buutu y'ebintu. Teri kintu kisanyusa muzadde nga kufuna ka mobile money kabadde ta expecting mwana wo muwala. Teri kisanyusa muzadde nga buli muwala we wamukubira simu nga ali musanyufu. Teri kimalamu bazadde maanyi nga mwana we gwe yazaala omwana w'obuwala nga buli wamukubira simu atya nti ndowooza kati yamusse. Aliwo obuzibu. Omusajja yamukubye. Teri kiruma muzadde nga mwana we muwala nga buli lwadda waka adire ku kaboda boda. It pains. Jajja walinya boda, mama walinya boda, n'omwana we Kampala ne bamutambuliza ku boda boda. So mwabakazi abampuliriza bino betwogera mbebaza okuba nti show yaffe eno yesinga okutrendinga. Mbebaza okuba nti ebigambo betwogera wano mubitwala seriously. Okitegera ndo. So nkiddamu teri musajja ali terribly busy ayinza kuba mukazi 24 hours of his time. No way, kubanga he's all over. Ali mukuyiya. He's all over, yes. Kutetenkanya mubeerewo mutya kati taamu etandika. Tegenda kutandika. Teri kiruma mukazi nga taamu kutandika nga abaana baba ojizibe bonna mikwano gye besoma nabo bazzeeyo ku ssomero ng'owaali waka. Teri kiruma mukazi nga mu church oba kanisa ba ojizibe bayingira ne babba baabwe mu church ye ng'ayingidde bomu n'akaana ke. Teri kiruma mukazi nga ku visitation day ba ojizibe ba ojizi banne bagenda okulaba abaana baabwe ne babba baabwe nga yalinye taxi agenza okulaba akaana ko bwomu. It pains. It hurts. It hurts. Do you know why it hurts? Abasinga abakazi tebayiga. Omusajja n'akulimba omwana asooka n'omuzaalira, n'akulimba owokubiri n'omuzaalira, n'akulimba owokusatu n'omuzaalira. Nga signs zali very clear that you are dating an idiot. The red flags. Yes. Obone wabulabanga. Wabulabirawo. No ignoring. No ignoring. Ambu men change. Men don't change. Omusajja waba yali mukopi nga mucha dating nga mukodo ate bwana kuba empeta agenda kubera times 1,000 times nga amaze okufuna afunziza bwana. Omusajja ataguliyo ka chocolate nobera mo drop yo nga toyina kantu kola banti boyfriend kange ya kampa wadde ka perfume wadde ka lotion
Gwedogam, we are in love, I love him. Semanya tusa kuntiko stupid, tuka kuntiko, zalo bwana bo munana, obwewererere. Mulungi mu kisenge. Alungi wa mu kisenge. Tewali banka aliyempadde loan mbunze nsingo okubeera mulungi mu kisenge. Tewali nnyonyi aliyempadde, tewali airline aliyempadde business class or first class. Mbwa good in bed. Tewali ttaka lye nalinguze. Alinguza nansalirako ebbeeyi mbwa mu very good in bed. Ebyo bya kidongo bya kyavu. Mbwa ntuusa ku ntiko n'okolayo ki ku ntiko n'okwata mu ngalo Yesu. Kati tuuka ku ntiko tambuza ebigero kuva Bwayise paka Kampala. Obuuza ki Mwami Gashumba? Mbu n'okolayo ki? N'okwata Katonda mu ngalo. Mutwatuse ku ntiko. Never having the best sex ever. Tewali banki ekuwa loan nga toyina land title. Lokuba watuse ku ntiko. Tekiriyo bibya kisiru. N'obanyumiza natuse ku ntiko. Tuukayo. Gwe tuuka ku ntiko ffe tutuuke mu banka. Simple. Obuuza n'okolayo ki? N'okolayo ki? N'okolayo ki? Fa abasajja never having the best sex. Tomala seconds asatu ana ng'okyanyumirwa. Nimbye kungu babulira amazima. Ebyo mibyo. Having a good sex. Mutuuke ku ntiko. Tamu etandika wiiki ejja. Siba kiri? Fees wazisasudde. Kyekikulu. Gwomanyi kyekitegeeza omukazi okuba nti ali sure fees z'abaana zasasuddwa, alina omulimu gwe mulungi, bw'abeera ne personal challenges bawa respondinga. Ewaka buli kimu weekiri deep freezer 2 eno yambwa omanyi omugagga alina okuba ne deep freezer 2. Omugagga omulodi abanne alina deep freezer eyo nyama ya mbwa. Embwa alina okuba kyonyo ne fridge 2 mu nyumba ye. Zonnanga zijjo. Negwe ne wane fridge eri mu kadomola kagugumuka nga musisi. Ate muli kirimu. Wagamba mwantuusa ku ntiko, gwetuuka ku ntiko. Anti oyagala. Bayidaba Katonda ky'omusaba kyakuwa. Gweoyagala ntiko kaji kutuuseeko. Ebyo ekidongo ebyo. Ajja akutuusa ku ebyo. Ne Mwami Gashumba kwa ndine ebintu. Kankubuzamu ekibuuzo. Kankubuzamu ekibuuzo. Singa obadde ogenda ku having a sex. Omugagga nakubira nti ebitaano byo biri ready. Mfu tukane nno ebitaano byange. Nyinza ofubutuka mu nyumba. Nga kuluzimiza. Yes. Mwe kungu muzanyisa obwavu. Muzanyisa obwavu fe bajjajja fe baali baavu nga n'abaavu babageya. Baali baavu nga n'emmese tezikyasula mu nsisira zaabwe kubanga tezalina mu kyakulya. Baali baavu nnyo. Bajjajja fe baasinga donating omusaayi wano nga buli kiwuka kyabaluma. Ne bamaama baffe bakitaffe ne balwana nnyo okukyusa obulamu bwaffe. So omuntu eyesembereza obwavu kikolimo. Teri mwavu ajja genda mu bakabaka wa Katonda. Kubanga buli muze omubi gubeera ku bwavu. Tebaagaliza balogo bakolima all the time. Abeera mu kukolima buli kaseera. Yes. Omuntu atatestinga nko sente yeesiimye. Kubanga you can't miss something you don't know. Atagaggawalangako. Si gaggawala mu Uganda temuli bagagga. Okay, atakwatanga ku nsimbi. Yes. Kigambo bugagga kyanjawulo nnyo. Sente zikyusa obulamu bw'omuntu. Sente ezimu ziprolonginga n'omuntu lwanaafa kubanga buli ddagala likola ki? Weeriri. Kati nze oli preferringa sex than okubeera obulungi. Ate no waliwo nalina byombi. Ng'ali financial ali okay nga ne sex ali okay. Oh. Yes. Byombi. Naye Mwami Gashumba goleko nabyotakola tugamba wano gwe tosobola kuwa breakfast in bed. Ekyo tekiriyo. Abantu bakola ebintu Mwami Gashumba okusanyusa abakyala baabwe. Babikola nzija bikola. Breakfast no bwaba mukyala wange ajja kunjagala nnyo lwakumulekya breakfast mu kisenge anobe agende. Amegan. Bwaba mukyala wange ajja kunjagala nnyo lwokuba muletedde breakfast in bed anobe agende. Ye nga tagindeetera. Kyenetaga juice, that's it. Mamulowooza nti benchmarks zammwe naffe tulina okukola ki? Tekiriyo. Mwaba wa breakfast in bed ne bamaama baffe abatalitiranga bakitaffe emmere mu bisenge baliwo abawangadde mu bufumbo. Mami wange omwaka guno awize emyaka 8. Yasisinkanye mukulu munne Yoweri Kaguta Museveni. Nzija. Yawezezza emyaka 8. Awangadde emyaka 8. Yadi wange yatuuka kufanga simulubulyango ng'agamba mami wange I love you. Sikyuliranga. Tebaabyogera. Naye ffe tetusobola kumala ssaawa 2 ne wano oba osindika. Baby, are you fine? Nze sibikola. She knows I'm fine.
Sisi, I cannot sustain it. Every after 45 seconds, penze muchalange mwa I love you, I miss you. Nonsense. Mulese waka. She needs a stable future. That's why I'm here. So you don't care for... Caring tetegeza WhatsApp message bya bulimba. Omuntu ayinza okuga nti I love you 1,000 times nenga akuba bubbi. Akongola. Bana Uganda bali mu America bali ebungereza obamanya nafumbirwa omuzungu atayagala nko omuzungu oyo ayagala mpapula. Who tells you to when I tell you I love you I mean it? Omukazi ayina kutegeera love bikolwa. Nkiddamu love bikolwa. Omusajja ono oba omukazi ono providing ideki. If someone really loves me, she must study me. Namanya bba wange kikyasinga okwagala. Ayagala nnyo juice. Juice mwali mu nnyumba. Tayagala bujama. Buli every corridor of this house nyonjo. That's all. That's it. Mubina I love you, I miss you darling. Pya bwerere bya kijega. Chovola babwala abali naive. Bazadde abaana ab'enjawulo. Olwokubaka omanyi teri muntu alagala avunga mwavu. Teri muntu alaga mukwano nga mwavu kubanga kyalina kyokka. Ekyokubiri abagaga tebalaga mapenzi. Nothing confuses a young lady like a poor man who is very good in bed. Esawa zisuli wano bali mu kubuuka mu ceiling. A poor man bali gitanga nze ndowooza ttaka lino ndowooza liri ndowooza kiri kungu ne bakuba omutwe gwange ne dakika 3 oyinza ogweddalu. Oyina okukola online payment eno oyina okuverifyinga zino sente zazezo zina tumubanja tutya. Waliwo nti ono batakusasula yo toliddamu mulaba. You get it? And the poor man, I thought he would be stressed in Taina sente. Atakimanyi osobola kwegomba kyotamanyi. Osobola kwegomba Loma wali ogenzeeyo. Mami wange osobola kwegomba California. Talinnyangayo. Masaka waliwo boda yegomba esi. Abavuzi ba boda boda. Yali ajibadde mu tebazimanyi batuula wali mugondi. Tosobola kwegomba kyotamanyi. Kyovola bakurani yamwe tugamba nti bosanga ngaba masikini babiri. Omunga yali abadde ne sente zimugwako natabanko na sente. We yali abaddeko ne sente kubanga akimanyi kyayitamu. Akitegeera. Kinga nko mwana omuwala eyakulira mu makanga ennyumba eri fule bagita. No. Si furnished. Wali kigambo kyala. Nkyerabidde. Ekigambo ekyo nkyerabidde. Kale nga buli kimu ekiri. Nga anabira mu shower. Embeera ne jansandika okunabira mu kabaafu. Ebaafu gogimanyi okugira boti ne weeyira amazzi. Getwayi mu kyalaago. Eza bbulu ne sabbuuni ono wa mukwano ne basada ekitole. Omanyi kwe twakula tunaaba. Akantu akamu ne kasigala muno. Kasabbuuni akabbululu ne kakwatira mu matu. Kati omuwala oyo nadda mu mbeera eyo. Mbijjukira ekyabazaale waffe. Kati nze gaga chumba asula mu 7th thread. Masuka me. Ogamanyi gwe kungu. Bwe natambula nja kuleeterayo peya. Embeera n'ekyuka. Kati nodda mu bine bisuuka bine bya papo. Ebyo ebimuli. You get it? Aba munnaku. Ennaku be muyonka butaba. Teri kintu kirungi nga butamanya. Teri kintu nga butamanya. Kuba tosobola kwegomba kyotamanya. Kiranga omusajja yanywera ng'omwenge ku Sheraton Serena. Embeera neyoononeka n'agunywera n'akulabye. Mu kiwunya zone. Abafa. Naye bali abagunywerawo from day one. Tebanda kye beegomba. It is normal. Normal. Wow, it's normal. Yeah, these are facts. Kunga tona bagula motoka. Wali omanyi obulungi bw'emmotoka? Anali contented yedda ku kaboda kange. Naye kakati otandikira mu garage n'omalira ku basement NBS. Ne bwe nyitwala obutwazi for service. Ne male essaawa 2 nga bakyagikolako. Mpulira ennaku gye siwuliranga nako. Wulira. Wali obadde ku mukolo ne gugwa ssanga 8 ogw'ekiro. Enkuba netandika okutonnya nga tolina mmotoka. Wevumizi nga banno be wasoma na buli omu asimbula ye akola ki? Agenda. Sabakazi mu getting serious. Bobo gena mulavu genda ne bwongo bu. Bibiri tambula na. Naye abakazi baagala na mutima. They give you the whole heart. Nkuwadde omutima gwange gwonna. Ngungangu muwanti. Nze gashomanyiza okumutima gwange gwonna nezigalizaamu. Owekyanga. Anti ogaye bagende na bwongo. For them they love. They love with the heart. Nagambye bagende babiri. Obwongo ne love. Basati fetu bikola fetu tekamu obwongo. N'abakazi bino biba. For us we love with the brain. Twina buli abaana baffe ne bannyinaze. Ngamu abakazi simanya akola mu corporate world. Ndi busy nnyo. Nina project jengule ekyanja n'oba boyfriend wagenda agigule.
agenda giteeka manyage ogenda okutunuulira nga mufunye serious misunderstanding or verifying nti ekyapa kiri muki manyaga bao and you have nothing eyatuwanga omukazi ekintu kyoyagala nga newe mwekyanga kijja kuluma mwekino nga newe mwekyanze tomuwanga kyoyagala so does that mean tetubateeka na mu byapa byamataka tusharinga nsobola okiteeka manya gange ne malayika nteeke ekyapa kya manya ga malayika tekiriyo okay Frank Gashumba and malayika oba n'abaana oba okiteeka manya ge ng'omuwadde bwinti kati nkuwadde just nembu nno ndi mapenzi nnyo mwagala nnyo ekyemunyonyo ekyebuziga ekyebbunga kimuwadde bonga baga bebyalo bayina nakana kagamba bofa n'otule kati bofa otulesewa lwaki nze nsooka okufa ogenda tulekera kisinga ofa lwaki nze nsooka lwaki nsi asooka tibiri mu byonna bya kisiru you cannot be 50 years gyendimu kaakati ng'okyali stupid it cannot be I love you so much these properties must be in joint names okitegeera fembi oba n'abaana baffe n'abaana mbukungu oli bize nnyo maama rahuma n'omuweshe naggulu olimbuulira nebbonga bagaba ebyalo n'akuwa jjinja n'akuwa ggulu n'akuwa taito yaki ekyalo kyagambye Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 message ogiteeka ku 0756 mwami Frank Gashumba tuzamutoolayo heri kanzo 7 jo yes jo MK jo ati olozemba ogenda kumanya ani gwebayita CDF okay bwoyogera ekyo zemba njogera ki bwoyogera ebyo bigambo ogamba Uganda ju okay Uganda ju awunzikiriza ani president wa Uganda ju kubanga nsobola kugamba nti Museveni ju era sobola kugamba nti MK yes sobola kugamba nti ju because security ya feri guruguru nekirala kutya security kati nekyo kuba you a celebrated TV host kibi nnyo obutabeera impartial ng'ogaidinga debate kibi nnyo ne bw'oba mundu olina gwofa kibi nnyo okuvaayo kubanga bw'ovaayo n'olaga kalazo kitegeeza nze atawagira kyowagira tojja kumpa a balanced fair show okitegeera kati nze nkulembeza Uganda yes but also actually fena tulina kukulembeza Uganda nga bwoga Museveni ju anti ulira nze Museveni candidate wange but at the end of the day there's a big country called Uganda nina passport eriko Republic of Museveni no Republic of Uganda ebyapa byonna biriko Republic of Museveni no Uganda Jeno Museveni Uganda yagisanga wera jagirekawo like all of us fena tulina ku celebrating a country gye bayita Uganda ne continent gye bayita Africa talking Museveni nalabye mama waffe ngali ne president w'eggwanga you need to tell us about tata wange yali muyeekera yayeekerako tata yali muyeekera yes yayeekerako n'emmotoka ye muloole yalugendamu olutalo lweruweru baali bagenze kusuubula mwanyi teyadda yenga mu magezi n'asala amagezi nadda kitange 1980 yali muwagezi nnyo wa DP nnyo era yali akulira okwongera DP akalulu mu kalungu President Museveni bwe yawamba mu 86 n'aswitchinga to NRM simanyi ku nsi kuno nti waliyo omuntu yali ayagala Museveni outside his family like nga kitange yali ayagala Museveni beyond n'alwala bambi n'afa cancer nenaleka ekiraamo kye nti bwabangawo omukisa tumulonderenga Museveni kati wiiki ewedde Dalindi Masaka mukulembeze gwa nankubira essimu nanga nti aneetaaga ate mami nga naye bulijjo ayagala okukola ki okusingana muze mami nenzija naye Kampala ne bamukebera covid namusinkana museesawo ziyamaze naye saawa ezi biri ne banyumya kino ne banyumya kiri independence yakusanga wanti nali nsoma kabaka bwe bamuwangusa wali okola ki biki ebyo byonna surprisingly president yagambye mama waffe nti alabika nga ali 50 years mami wange alina emyaka 8 ne banyumiza ebbanga ddene nnyo 2 hours with the president ate nyina ekyo kye nalabye kyesirabanga president Museveni wali olabye omwana omutoge wa ice cream essanyu lyayina it was not President Museveni talking yabadde nga muganda we nga banyumya nga ali extremely happy wow ekyala
twabadde nakaserawo mu state lodge ndoza nabyo abasirikale bana nga wali quiet nabyo ndoza abasirikale bana bokka abadde mu uniform ne ba staff benga babiri ne tuvaayo ne twogera ebintu bingi naddayo Masaka. Yes. Oh, wow. That was nenga singa daddy wange yabadde okubanga daddy wange yate yali ayagala nnyo President Museveni. Even when you opposed. Yes. Watunyumiza wano nti gwali muntu wa Dr. Besigye nnyo. Era buno bwana bwa Nuupu ejjogo lyabwe awe mutawana guva nali mpagira Dr. Kiza Besigye 2011 2016 byonna ne tata wange tiyanza lukwako kati mwagizi we nalemu nga mukasera ka campaign pick up yebe jude bifana bya President Museveni byatadde ku motoka ene byatambuza abantu batimbe bifana bya President Museveni ne tiyanza lukwako nganze mpagira Besigye yabagirani yori Museveni so nabasinkana ne banyumya bingi memories ezenjawulo nnyo era namuganti okuva leero ye mutowe nti mutowe kwa yeyo I think he's like 81 82 now 82 that was so beautiful nalabye wokola photographic interpretation ku bifaananyi ebya sharing idwa ne mami wone you would see that she was feeling at home engaging with Mr. Museveni. Mami nze kyanewunyisiza ate president okuva ku kitiibwa kyalina eky'eggwanga nayogera n'omuntu eyeberere Masaka ng'anyumya ne muganda we nga he was extremely happy. Wazalibwa mwaka ki wazalibwawa okay wasoma paka tumami waffe yasoma paka I think J2. What is that? J2 ebanga senior 2 junior 2 ne mugamba muzeeyi emyaka gyammwe mwasoma mami wange ono omulaba talina namba yonna gy'atakalculatinga ng'akozesa pen. Mami wange takozesa calculator pen ndayira nga ntya Mungu n'agatta nkugambye tamanyi calculator bwekola yakwasa pen ekirabo mulekera miliyoni ya sente nga nekyo alina okusupervising ojja kuddayo kugambe nagula wiribalo sente kapapula wiribalo abakozi nemba wakawunga ka sente bweziti obutungulu sente bweziti esepiki mubafumbira zino zali za boda okuva wano ogenda wano nakwa breakdown ne muwala wange ali abakatu yamba ku mirimu agende nakasolo every Saturday nga sinaba kuwasa mubuuze ti mpa breakdown entyo yaguze nakasolo they can't. So it was an amazing evening. Okay, kale ku Radio 4 Radio 7 radio enjagala kujjawo nsimbi zino katino bwe tujja tukwate kalulu Museveni ju hey Semakula ju Kalungu West omubaka ye Semakula Ismail Semakula ju ogambi Museveni ki Museveni ju gosese wefuga nti yoweri ju wakati owambye muzinda sabalwanyi ju bawagizi ba mwami Museveni wenjagala tugende kati akalukalu wakuna njagadde mwami Gashumba tutandike segment eno n'ebigambo bya director wa CID afande Tom Magambo yavuddeyo n'akakasa eggwanga lyonna of a peaceful election. Yagambye muntu yenna ayina ebigendererwa ebikyamu atiisatiisa abalala regardless of your political affiliation, boli wa NRM, boli wa NUP, boli wa DP. Yagambye security will deal with you according to the law. Ebigambo byebino ampuliriza soko biwuliriza. We are working day and night to ensure we have a free and fair election. There will be no chaos here. If you are busy planning chaos, then you should expect the system to come for you. Our people must have a peaceful election, and whoever is planning to threaten our people, regardless of the political colors, our work in the Constitution is to make sure that does not happen. So I will be lying to you, the fourth estate that you see, we are going to sit down and smile as you burn the city. No, that one will not happen. I want to assure you, if you are planning anarchy, you prepare yourself. Prepare, because that's what the Constitution has asked us to do. IGP Tom Magambo get gwa planning okukola effujiri ekika kyonna regardless of your political affiliation. Abebyokwerinda tebagenda kuzinga mikono nga mwokye eggwanga oba nga mwokye ekibuga. Tutandikira mu Mwami Gashumba.
ze kisoka buli andaba oba mpuliza ku Radio 4 Radio 7 Radio 8 ku TikTok mbasaba akalulu ka Yoweri Kaguta Museveni basaba mulonde Yoweri Kaguta Museveni nga 15. Okay. Nebo oba toyagala kumulonda olunaku lw'okulonda genda olonde dayawaka. Baabula eddakiika 3 oba essaawa emu okubala kutandikiddayo olabe candidate wo gwe walonze ya performance atya. Nange nkubira omulanga naddala bato bange temwetaba mu kikola ky'effujjo kyonna. Kino nkibagamba bw'ova awaka ng'ozze kukola ffujjo tegeka n'abaana akuleetera emmere ku poliisi mu banaakusibira kubanga omulimu gwa poliisi guli very simple. Kola ki? Kaligamba kye bajja okukola. Tewali nsi yonna eyinza kutololeetinga muntu akola ebintu ebiri to the contrary tebakulimba. Ekyo nkibagamba. Bino byempulira mbu Kanoonyi, Kalonde, Kakuume, Okabanji. Nkabanjani. Nkabanjani. Kungo ina account mu bank. Bwe nteeka sente zange mu bank ne bampa deposit slip nga nzira yawa kakitegeza proof nti oziba wadde. Yes, Kyagulanyi, Yoweri Museveni, Mugisha Muntu, Nandala Mafabi. Bonna bayina ba agents ku polling station sibe kiri. Yeah. Omulimu gwa polling agent kuli kimu ku confirming nti bwe babaze bwebo. Obubaliddwa bwebo. That's it. Olumalo bubala DR forms bonna ne bateekako muki omukono. Kati nze nkabanja ntya gwa alonze nkabanja ani n'ekyo kibatatuddamu because nanga ababyogera mbabuuzizza kankubulire mu munakyo mutamanyi Kyagulanyi is a smart businessman. He knows he wants to be number 2. He wants to have like 50 or 40 MPs continuing nga afuna sente za iPod period. Like him or love him, is a smart businessman. Hakitegeera. So bya ate kino nkirayira nga ntya Mungu akola oluko ku Thursday ke kagenda okubeera the most peaceful election day in the history of Uganda. Really? Gwe bw'ova waka ng'onywedde enjaga olidde omulondo olidde emmamba embizi embisi n'ogamba nti ogenda kukola fujjo abasajja bakambwe. Basajja bakambwe. Nalibi motoka nga byetalo kuva ku Friday. Basajja bakambwe. Deployment yeyongeddeko abantu bangi olova. Omuntu ayina okufiira mu kalulu kano ng'oyina oluganda ku mubaka kubanga bino bya gavana. Yes, it's on record. Ababaka bafunye sente zitamanyiddwa bungi. Nenze Frank Gashumba candidate wange mu kaluko na alyago Yoweri Kaguta Museveni. Era olunamala okulonda nga ngenda ku mirimo gyange. Ogwange gwa kulonda Museveni sigwa kakuuma. Togenda kuuma kalulu. Nanka kuuma ntya. Nalondiddwako okukuuma kalunze Gashumba. Mu mirimo egyampeebwa gyonna temuli mu kuuma kalulu. So wogenda okulonda. Ogwange ogusooka to mobilize. Kukunga ogwongukoze. Ogwokubiri kujjamu bantu fiya bagende balonde. Ogwokusatu kulonda. Ebyokka ku masibi yange. Sivunanyizibwa. Era akaluka nali mu kanabibwa I'm not responsible. Kubanga kwa assignments ezampebwa tekirimu. Mobilize people. Olya. Bajje mu fiya. Mwera bampuliza ku Radio 4, Radio 7, Radio 8. Tewagenda kubeera omuntu akulemesa agenda kulonda. Kera kumacha londa candidate of your choice. My candidate is Yoweri Museveni. Olya. Gobobo ulyanzi candidate omulago yagala gendo mukoleki omulonde. Dayawaka. Okay. Nebyo kaku masibi byo gwampuliriza. Okujjako nga bakulonze ng'oli agent wa MP oba president. So wogenda okulondera Mwami Museveni gwogenda okulonda. I know agent. Yes. Obuvunanyizibwa bwa agent. Yes, sibwange. Nze laba ndi ku Radio 4 n'ogwange kuwogera. Abe masindi bampuliza ogwo sigwange technical team ya Radio 4, Radio 7 n'abe Masaka Kabanda ino kumakinga sure nti byenjogera bikola ki bituuka Masaka. Nze nga nfulumya engalabi yange nga ngenda malayika nga mpa ku juice nga nebaka. Chiwedde. Gashumba sinze nteekako microphone zino no way. Kiringa nga wakanze nze awaka nze sikamula juice ekyo tikiriyo.
amukamula wali sifumba tekiriyo so zangoye washing machines wezi sizigolola okitegedde ogwange guli gumu kujja ekitanda kiri mu ssuuka njeru manebaka kitegera ndowooza kati nze Frank Gashumba nze mmanja akalulu nga mbanja akabanja ndi ngeri kyekaba egenda okukosebwa okabanja mu gitubulire but they're not saying it Kyagulanyi yayimba oluyimba nti buli omwasi bakiwaani buli omwasi bakiwaani Kyagulanyi is a smart businessman ye kyafa kiri kimu kubanga akalu kano na confirming nze gine emyaka 5 NUP efunye 24 billion yafudde ku 24 billion ezijiweebwa kubanga bakuwa sente okusinzira ku babaka ekibiina ekisinza ofuna sente okimanyi NRM bakiwa sente okusinzira ku kiko Kyagulanyi kyafa gine emyaka 5 asigale nga ye leader opposition nga government emuwaaki sente kati gwe omwana w'omunaku mungu ogenda okabanja otya wakalekeddani kiwaani ekyo bakakusise n'ekirala bwemala okubala mu kitundu letise wano wetuli mwena mukubako DR forms ng'emmoloka letu commission ne police ekagoberera kati jjayo ngalabiyo ng'ogoberera motoka eri kyemwerabidde nti bw'olondera ebbunga Kyagulanyi n'awangulawo ba Museveni n'awangulawo akosike kalwa kali final balina Bugata for the entire country abentoloko Tololo Arua Kisolo Mbale ontegera ndowooza gotobera kyolokuba wangudde mu kitundu ekyo ntino kandi eti wawangudde ki eggwanga lyonna eyo mindset gye babataddemu nti kandi eti wawangula nti nakitegeeza wangudde eggwanga lyonna no tekiriyo electoral commission banga kyokulangira akalulu up to Sunday ku Sunday tugenda otegeera Museveni awangulidde ku mmeka kubanga alina okuwangula ze sirabangayo bavubuka lwe bavuddeyo nga mu kalulu kano nga wagirayo eri Museveni kyetagenda kuteesaako owokubiri Kyagulanyi kimanyiddwa mu kalulu akawedde yatugamba nti tubimukwase kati yabituddiza mu kalulu akawedde yagamba mubikwase Kyagulanyi mwe mulonde ebisigadde byange funandaga muntu obimukwase kati yabitukwasizza anti kati waliwo protest vote kati kankubulire kitaffe yatubuuzanga nemwe muli ya mmere ki oba Ruto a civilian president yamanaginga Kenya ne Suluhu Tanzania these are civilians. You are not dealing with an ordinary president, you are dealing with a certified Muyekera Yoweri Kaguta Museveni yamala emyaka 5 mu nsigo atufugidde emyaka 4 buli myaka 5 alina ekipya kyakola ki kyayiga tomulaba nti ali mu kombinga ebitundu byonna enkya lwakumeka enkya lwakubiri ye kampeni esemba yagenda kuba kololo kati okuva ku Wednesday agenda kubeera mu Yekera Mwami Gashumba starting Wednesday mpaka akalungiriddwa kino nkikugamba agenda kufuuka mu Yekera ndayiranga ntya Mungu okuva ku Wednesday saaba Yekera Yoweri Museveni agenda kubeera in charge of this country paka akalunga kawedde Museveni tana kintu kyatwala for granted ekyobusiru abagezaako those who purport to fight this man called Museveni they have not tried to study who is Museveni. Twava mu State House luli sawa musanvu ogw'ekiro ng'atemyanga timba naye abaagala okumuggyako ng'enjaga gye banywedde tebamanyi kiri ku nsi kuno by that time. Yes. Kino nkikugamba with authority okuva Wednesday Museveni saaba Yekera yagenda okubeera president w'eggwanga si ono gwe mulonze. Yes. Abe ati oyo saaba Yekera buli simu agikuba kino kiri kitya eno kiri kitya eno kiri kitya kasitanda mulenga ayogera yabadde Busogeyo kaga nti ng'abuuza mama Kadaga aliwa ni omulala minister Namuganza aliwa naga nti aba ku masimu nti nakubidde ono naga gundi ate talimba wamutegeezeza ntwamutegeeza nenva ku simu nenkubira ono nga president bwati bwabeera talimba ze sigumuse minuji sigimanyi mungi yankubira masimu aba busy then he micromanages kyava tufugidde eggwanga lino talina kyatwala for granted. Museveni bw'aba yeetaaga information ku radio 4 ano ayinza okubira Kirina n'atakubira gwe kungu station manager nakuba direct. Yes. Agwa agenda okukubira nga 95% information agikola ki agifunye ajja akugira luvannyuma naye nga yafunye information yonna gye yeetaaga.
Bannakalungu mwe namba kakasa nti ekkubo lyaffe okuva mu Nnyendo paka Gomba ligenda kukolebwa kubange akaffe tubadde nga akazinga akatakolebwa namugamba muzeeyi nkwegayiridde mu kino ekisanja tukolere ekkubo lyaffe yatumenyera ekkubo ndine mami yawo okuva mu Nnyendo paka Jerikoma ekigo nerite Villa Maria nerigwe Kalungu negende Bugomola nerigende Kyamuliibwa Uganda muri mutano bwete ngaganya bonzi yazalibwa nayo nebyale bimusi bikola ki tobimanyi yali menyo okuva mu Nnyendo paka Kifampa nayo gane kigambo Kifampa. Wow. So to run this country oyina okubeera sober ate oyina okuba nga oyina listening ear ku buli muntu owuliriza olya so kyekugamba kino nkimanyi okuva Wednesday saaba yekera agenda ofuga eggwanga lino kati gwe gyengalabi yawaka ng'onywedde walagiwo onywedde mamba olidde embizi ojje nti ozze kukola fujjo bajja kuyoola kino okungu tokidebating nako ate America esetize president embi nti bo bakwata abantu bonna nga bakoze eki baagala bamagamba abo balaba abo okuva leero bagenda kukola 24 hours abo baddamulira abo mitegeera tewali nsi etoleratinga fujjo. What I highly suspect efujjo ligenda kubeera nnyo mu babaka ontegera ndo ku bifo by'abaka ba parliament. Yes, eryo fujjo ligenda kubeerawo banzibye eryo lye fujjo ligenda kukola ki ligenda kubaawo ne kuba president totawaana kino kankikubulire don't even dare dream. Okay. Kubanga government kino kintu kyogera nnyo ne mukisaamu amaaso. Museveni aleetedde embe Somalia, South Sudan, DRC, Equatorial Guinea. Alemu atya ntinda n'akulabye najja nankumbi nateete omusajja amegesa amacupa ng'oleeta endeku omusajja abuusa emigga abuusa agayanja ng'oleeta omugga akabuuka bubuusi namwandu n'alonga adduse mu loogi ng'alaajana gwe embeerera ogiyingira owulidde so bino si byakusaagira mukamba buulire kubanga ekisooka ayina experience njagala ombulireyo president omu nkulekere wano mukono gwange gwe baali bajjeeko mu bwegugungu nga yava mu nsiko tomentioninga Gaddafi yavangako mu nsiko yakola ku Mubaraka yakola ku nagayo president omu eyali omuyekera najjibwako mu bwegugungu. General Museveni is also likely to win again because he has functioning structures and some electorates have benefited from government programs, and my humble appeal goes to all Ugandans to vote wisely, mainly those whom you know are not just color, as Mr. Gashumba has always advised us. Mugisha Kuvenat, good morning, Mr. Kungu, ne Mr. Gashumba. Museveni jo MK ju wala yitu za mtora yo weri oyo bwatu bwagambya bampuliza nsoma busomi message z'abantu jebye nakasozi budondre Gashumba tweyaziza nnyo nkusaba akalulu kawe muvandimwe muno. Okay. Mukawani Good morning Radio 4. This is Maxi from Kabale. Actually, for the first time in the history yange ngenda kwa appearing Kalungu encha kulale ya sema okay. Ngenda kwa appearing Kalungu sema yakoze ekintu ekitabanga omu Kalungu ewaffe Lukwago yabaddeyo wasema wasema ndayiranga ntya Mungu Lukwago yabaddeyo Mayor Lukwago. Wow. Mayor Lukwago si opposition Gashumba wachi Gashumba opposition naye wagira mu M7 kakati bwaba sema asobola okugatta abantu bana ababiri kitegeeza aleese nkyuka mu kitundu ontegera sema n'aleeta awagira Kyagulanyi ate n'aleeta n'awagira mu Yoweri Museveni kizzayo nti politics w'oku kitundu abeera wanjawulo. mugatta bantu sema yamenyera waliwo gye nagenda eyo lumu nabagwako bugwi nali nva mu kuziika ng'akuulira okunoonyeza President Museveni akalulu yakyalinze meeting za sema ate deputy we yakuulira okunoonyeza Kyagulanyi akalulu mu kitundu. Sema ju former MP wa Kalungu West Joseph Sewungu alabiseeko ng'afuluma parliament omulundi ogufembye agemawuli goyagala kuwulira kubuulire emyaka 15 ndayiranga nti Katonda tuyinayo wadde ka project akali mu kitundu omubaka ebintu alina okukola ebintu bibiri okuteesa n'okusakira ekitundu.
Maxi from Kabale, mine is to thank Mr. Gashumba for empowering the youth with your English speaking. I am really interested in it. Thanks. Okay, bamita bwati bagambye. Then Nagambi wano Nagambi kungwe bali kuwereza Mwami Gashumba bale. Adam Mr. Gashumba alokoka D 2026 twegatteko tubulire kigambo kya Yesu ye Kristo Evangelist Joseph. Okay, Mr. Kungu ne Gashumba mukulike weekend buza Gashumba kyagulanyi na wangula kalulu kano 2026 bamulangiriranga president wa Uganda kirala bwakuwa obwa minister okola naye TK Stevenson alina kasongola. Nze Dani Bule ndi muzibe wano emaganjo muntu alina masena maso nga talaba NRM yekoze nze alabisa obwongo mbera. Okay, I think agamanti ye owe atalaba sobola okulaba NRM yekoze yewunya ababalina amasa batabiraba. Mwebale kugunjula gwanga muzira atuoki alipakanyi mu Masindi. Thanks for the show by Star Hoima, but Gashumba is a real fact person. Thanks for the show Nahuria Julius Mwami Gashumba mwagala nnyo kwetuli wane Masaka tutumbudde. Councillor to be Mukunyu Wadi nze Mark Tata Pretty ekyamazima abantu tebamanyi lwaki balonda. Thanks for the program. I'm listening in. Juma Akiki, we should vote wisely for peace. President Museveni, Jew, he will bring unity. Good morning, sir. I want to thank Mr. Gashumba for his show today. Kungu Idthe Ngoma, thanks for the show. I mean, Chinyogoga Ngoma, Kungu Amazi Magali inti kusawa. Ebirize mutuwe, okay, wabale nyo, kugoberira. Rabala. Radio 4, hello? 075 birichi kumusatu nezero satu mwenda satu chikumunya simu satu tsokaze mfuna 075 birichi kumusatu nezero satu mwenda satu chikumunya chikumi munya yichira dala mbufunze boyitamu alwakadde akatulese edda Mwami Gashumba tumweke edda chikemu tuberenga tumaliriza enteekateeka eyo nako olwa Sembus Ivan webale. Rogers Mulindwa webale. Radio 4 hello Sebo Pende Micheli penjo akisha kumusengu. Nesi miyeli mwebi wogana mgana ngibasobola kubanga nkuli addamu okube. Radio 4 hello. Betu lone esimale tudde waka. Okay. Hello. Sebo. Sebo. Mkoje program. Yes Sebo. Ono kubaza na Fabrigas kurugwa kuri Masindi. Fabrigas Masindi Sebo. Ati nyumba simira wa program we. Kuyabambya bananka tuerinda nanka tubwire buno tugenzire mu bwire bubi niko tukole kitumalira karuru kurungi kanyo kantugara ke Fabrigas ko kunasinda abalenyo ndugu Fabrigas. Radio 4 hala mukungu Sabo wewe wale kueleza sasa naye mukuru Gashumba mulamusiza yebale nyo kuwa adiba muto ndata naye mbadde mugamba entuka tukavaya kufya Nobira mugezo otya ngomeke tama tupa ngoli muzekera supa enchuka chukere ya kujja tudula byonkulendeze bungi yo muteze njawulo nga abasajja bali na era enchuka tuka ne mala nejja sigadde kansala we mutu mu kigaga serunjo gikwata kansala serunjo ekyo teri wali akiganye ekyo sindaba kyogerako n'enchuka gy'osuubire yefujjo eyo tejja kubeera wano. Don't even dare dream my brother. Ekyo tukigezaako enchuka teri ayinza kulemesa kaseera nga katuuse goge mazima. Naye n'enchuka yammwe eyo eyefujjo waliwo video trending nze nnyo sijja kugyogerako ng'ekunga abantu okukola effujjo. It won't happen. And I can assure you olunaku lw'okuna lugenda kukyanga Christmas buli omu alonda dda awaka gwe gezaako okole effujjo. Simple. Gezaako. Bono gezaako okole effujjo. Ojja kubeera nga ekivuuvuumira bwe kinaagwa mu ttanuulu ng'eyaka. Kisirira please sana. Gezaako okole effujjo. Kivuuvuumira. Nze nkunga buli muntu yenna agenda alonde gw'ayagala. Gwe gw'owulira nti gw'oyagala. Nze candidate wange Yoweri Museveni. Naye mbasaba temwetaba mu bikolwa bya ffujjo. Kubanga
constitution ewa obuyinza security agencies okuuma abantu n'ebyabwe gezaako okole fujjo ojja kuga nti Kashumba yaŋŋamba njala mbajjukize waliwo bwe baakwata mu 2021 abakyakola ki abakyaliyo ne mu 2016 abakyaliyo yes naye gwokolerako efujjo omubaka yagenda alayire n'abaana be ne mukyala we ku madaala ga parliament omubaka abeerawo ne famire ye gwe ng'oli kitalya oba oli apa prison famire ye eri mu kubonaabona mbawa amagezi genda olonde gw'oyagala wawula eddakiika 3 essaawa z'okubala genda olabe wa performance. Thank you. Tumaliriza. Kisebo sibo tumaliriza. Ze Adam Kungu. Lindako. Nziramu. Temulonda abaana abatali ba mu kitundu kyammwe. Kino kibagamba. Temulonda omuntu olw'eddiini. Ekyokusatu. Omuntu omubaka amazeeyo ebisanja 2 temuzengala biye. Taina kyayetaaga mu parliament. Kino kyo. Abantu be Kalungu West, akalumuka West Sema Ismail. Akabonero ke sawa era enkyandi namwe Kalungu. Ebale nnyo. Nze Adam Kungu tubagaliza akalwa k'emirembe akumija